n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Emmeeme yo ekyali mpambe omwoyo guno gukyagiwambye tebafaayo ku feelings z'abantu balala tetwakyogeddeko bali shallow tebabeera na mikwano giri awo nti mukwano they cannot connect with you like oba on a deeper level oba kakati oba nga nze nayo omukwano nga tuconnectinga like spiritual on a deeper level ne twogera ku Katonda oba ne twogera engeri omwoyo omutukuvu gy'akola oba ne twogera ku experiences ne twogera ku ki bo tebaba na mboozi eryawo babeerawo ku simu ne kutunuulira misono kutunuulira ba celebrity gundi wamulabye yatuusiza akaviiri gundi yazadde abo ne bagamba bazadde tebamanyi nako simanyi baserebu babeera ku Instagram na scrolling kale they are very shallow. You cannot have a meaningful conversation n'omuntu ono bw'obeera mukwano gwe experience okay Mukama ngambye wali bwe twogedde ku experience benjogedde ku experiences nti toyinza kwogera nabo banogamba experience oba Katonda yandabikidde bwati oba kino kinaloose bwe nti kitegeeza tebaba bwe batyo anjagadde njogere ku kitiibwa kye oba glory ye nga bwe yasse ennaku zino eziwedde kino kindeeta n'amaziga ennaku zino eziwedde twagenda mu park nga tutambula
nze bwe tuba tutambula obeeyo obweru mutima gwange mba njogera ne Katonda njogera naye kati nali ntunudde mu bbanga bwenti ngenda okulaba glory ya Katonda nga njiraba abanga white glitter nga atambula bwati nga kati gye nakoma okugitunuulira bwenti amaaso gange nagafixinga bwenti wantu wamu like this netandika ogirabanga ejja netandika okubanga ngeri live like this ngeringa erina weeva nga like as if there's an open portal ngejja bweti naye nga ntunudde bwenti nenjiraba kakati bwe namala ningana ne muwala wange naye n'agiraba kakati ennaku zino ku makya ennyo oba olweggula ennyo ng'akasana sikamaanyi bwe tugenda awo emmanju n'otunula tusobola ogiraba kati jjo kye nalabye nga mulimu n'obuntu obuyitamu bwe buti oba rainbow colors kati bulijjo bwe nabadde nga njirabirako nga bw'oneeteeka olugalo bwoti amaaso n'ogafikisingira awo bwoti ogenda okulaba nga bukyuka abanga glitter ng'efuuka lively muli gy'okoma okusinza Katonda ng'olabaye oba nze njala nnyo okuyimba holi oba ng'ogiraba ng'ejja naye kati jjo yeeyongeddeko okuba nti it's broader and farther wano nga wagazi ate nga wawanvu bwe wati nga ate nga mulimu rainbow bweziti like colors za rainbow like this kala amanyi ekyo nze manyi bumanya nti kyekitiibwa kya Katonda ne rainbow manyi nti oba alanga revive egenda okujja naye simanyi kisingako awo tannaba kale kumpa kubikkulirwa kw'amaanyi kati manyi bumanya nti njiraba nti weeri naye omuntu wa bulijjo bw'aba yatambula talina kyalaba naye amaaso galinga agagenda geggula okuba nti tulaba ebintu bino kale ekyayagadde nkyogereko twayogedde nti ku mikwano gya ekirala kyenyinza okwogerako nti emikwano gyabwe ziba tools tegiba nti mikwano ddala nti akwagala naye obanga tool kumukolera ye byayagala era nga mwakoze oba mukolo oba pate oba ezo nyigiina abantu ze bakola oyinza otuuka katugamba awaka oba yeyategese omukolo ng'abantu bali mu kwetala olyakola kiri kale nga mmwe muli ba tools kumukolera mirimu ayinza okuba nga ye yabayise n'abawa obudde n'abagamba kale ssaawa 4 ez'okumakya mujje wano mutuuka awo ng'abalinze mukole emirimu naye ate ye bw'abajja ewammwe asanga buli kimu kiwedde kyayagala akisange nga buli kimu kiwedde teyeetabira mu mirimu aba tayagala gikola naye ate ayinza ogisupervisinga n'abeera oyinza omulaba buli wamu naye nga talina mulimu nagumu bwe guti gwakutte n'agukola n'agumaliriza naye ng'oyinza omulaba buli wamu mufumbiro omulabyeyoko mu nnimiro omulabyeyoko abanga supervisor bwe batuuka okugamba banne mwebale emirimu biki abakoze omukolo abaguteeseteese abawali mu maaso bwati naye nga talina mulimu n'ogwo gw'oyinza kugamba nti yagukutte n'agukola n'agumaliriza ayinza okwerako wali n'abaako ekimu bagula n'alekawo oluggi gundi oyinza okunyamba n'omalirizaako awo ate aba n'amateeka ssebo mu bintu naye gwe gundi Joyce lwaki omukoze bw'oti n'omugamba lwaki kale gwe waakiri tomukola mubamanyi abantu bano bafa ku image yaabwe eya social media era katugambe oli awo naye igwoba togasa bwaba katugambe obo ali mu kukwata kwekubisa bifaananyi oba ali mu kukola ka video byagenda okussa ku social media abamulaba obulabi ku butimbagano mugambe bannayo ono nga wakabi ye bannaye buli kaseera ye akaviiri keeko bannaye buli kimu kyekyo eyo image eyo aba agiprotectinga nnyo nti gwazze oba n'amukyalira oba zeggwa oba muliwa gwaba takuliwo geza oyingire mu kifaananyi kyo oba ka video ako kyonoono olabe geza okikola olabe omuntu we yeefaako yekka vidiyo eyo eba kikulu
nnyo okusinga gwe omuntu. Ekifaananyi ekyo kiba kikulu nnyo okusinga omuntu. Naye nga kale Yeshua ye atugamba ki mu byawandiikibwa, engeri gye tulina okufa ku bannaffe, engeri gye tulina okubaagala. Omwoyo guno bw'oba ng'olina w'ogulabye, funa saba Mwoyo Mutukuvu olabe engeri how to disengage. Bw'oba osobola okugwetakuzaako wetakuzeeko n'omuntu ono, bw'oba nga wamufumbirwa oba nga wamuwasa, olina okukula ennyo mu mwoyo nnyo okusobola okubeera n'omuntu bw'ati. They are easily triggered by small things. Kantu katono nnyo n'akazimbulukusa n'akayomberamu nga kantu katini n'akazimbulukusa n'ayomba olw'akantu akatini. Sometimes bayinza okuconfusing ennyo oba oyinza olowooza nti bakwagala, kye bayita love bombing. Bwe balaba bayinza okukwagala omukwano biki n'olowooza nti akwagala, n'akuwaana ng'olowooza akwagala. Alaba ngeri gy'agenda kukwata mmeeme eyo. Abantu bano babuukabuuka mu mikwano. Aba anoonya abanaamu, bw'afuna yamuwaana, amukolera ky'ayagala, ng'abuuka n'oyo. Bayogedde nti bayinza okufumbira oba okukuwasa olw'eyo potential gy'olina. Ekirala, they can secretly bacontinuinga ne relationships zaabwe enkadde. Ba ex ayinza okuba nga yawasa oba yafumbirwa, naye nga bano abantu ba ex be yali nabo secretly aba akyabalina. Ayinza okulimba oba mukyala we oba mwami we, ono mukwano gwange, ono kazini wange, oyo gundi yali anjagala naye nze sisobola biki naye kati just mukwano gwange. Baba bakuumiddeyo kubanga bali abantu bakyabawaaniriza. Nkugambye bo obulamu bwawe kubeerawo kukuwaaniriza. Era gwe yabawasa oba yabafumbirwa babeerawo ne bakulimba, ono kazini wange oba ono muganda wange, ono just mukwano gwange, ako nno kagundi. Naye nga mukwano bakuzannyira ku mutwe. Bali abantu bakyabaagala, si nti babaagala nnyo naye emotionally babaagala. Olw'ekyo kye babajjamu, amaanyi ago ge babajjamu nga babawaanye, babakoze eki, baba bakyagala. Igwe bakukolera katini nnyo, but they expect ekinene eri ggwe. Era mujja soma Matayo essula ya 23. Yeshua ya experiencinga nnyo abafalisaayo bano abaalimu omwoyo guno. Era bw'osoma mu Matayo omwo abagamba mwoza ebikopo ebweru naye nga munda bicaafu. Be bantu bano ebweru balinga abalungi biki naye nga munda bavundu. N'abagamba mutikka abalala emigugu gye mutasobola kukola ki kusitula. Era be bantu bano igwe ayagala omukolere kino omukolere ekiri naye gezaako mugamba nti gwe kinkolere. Omubeererawo n'omubeererawo, omukuumidde abaana oba omukoledde ki, byonna kale by'oyinza okukolera gwe gezaako omugambeko. Oba embeera etu ne bw'otamugamba nti nyambaako, embeera ebeerewo nga yeetaaga okukuyamba olabe. Ajja kunyiiga, ajja kubeera nga tali available, ajja kwekkaanya, bekkaanya gye bayita emikwano gye baba bali nagyo. Eno mwemabbali bagyekkaanya. Abagamba ono gundi naye antawaanya ayagala kino. Baba bekkaanya kyokka nga ye bwe kituuka ku kikye ayagala omubeererewo, ayagala okikole mu bujjudde, ayinza n'okikuweerako amateeka naga ng'okikoze bw'oti nze nabadde nkyagala bwe nti.
naye nga ye tasobola kukikola kayinza kukubeererawo. They are competitive in nature, ekyo twakyogeddeko. Babeera ne hidden competition mu kaseera aba ayagala alabe nti yasinga, takikola nti kiri so obvious, naye gwe omwana wa Katonda ojja gwe yaggulwa amaaso gaag'omwoyo, veil nga yakuvaako ogenda kulaba embeera eno mu bantu, naddala mu zino ennaku envanyuma. People will be lovers of themselves. They'll have a sense of godliness, a sense of a form of godliness, but denying its power. Ne mu kkanisa ojja balaba ayinza n'okuba nga musumba naye ng'ayagala omugulumiza, ayagala kyaba ayogera kye kiba kiyita. Bannaye nali ndaba channel eno ate nno eri very popular in Uganda. Omuntu ono channel eno baleeta abantu abafunye near death experience, naye lumu channel eno n'ekyaza omuntu nga naye era musumba w'amaanyi, nga boogera bagamba endiga zino tezikyayagala wulira kuvunnama, baba bakyogera being submissive to their pastors. Kale endiga n'ekugamba nti nze njagala kuwuliriza Mwoyo Mutukuvu, oba nze Mwoyo Mutukuvu yaŋŋambye bw'ati, kale ekyo sigenda kikola kuba Mwoyo Mutukuvu yaŋŋanye okukikola. Omuntu ono ayagala omuntu aleke Mwoyo Mutukuvu kyamugambye okukola, akole ye kyamugambye. Eyo empisa tetugiraba mu mulabe yennyini. Mu Isaaya 14:14 si mu gundi ey'oluzungu si weegambira mbu nno I'll make myself like the Most High. Omulabe nkugambye waliwo nze gwe naganze Mukama ekyo yaŋŋambye, mpulira nga nnuŋŋamizibwa bwe nti Mwoyo Mutukuvu yaŋŋambye ekyo sigenda kukikola. N'anyiiga kubanga mugambye nti Mwoyo Mutukuvu yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati sigenda ekyo kukikola, Mwoyo Mutukuvu yaŋŋambye bw'ati. Baagala ssebo oleme kuwulira Mwoyo Mutukuvu kyakugambye, oleme kukola mu Katonda kyakugambye, okole ekyabwe. Bajooga si be bagamba nti bajooga. Kale they are very competitive in nature. Bw'aba bawala nyinza kuwa example ng'ebo ey'omuwala, katugambe mwenna mugenda ku mukolo gwe gumu, mpa kyakulabirako, mwenna mugenda ku mukolo gwe gumu ng'abawala mugamba tugende tugule ebiteeteeyi oba tugende tugule bye mugenda okwambala ku mikolo. Ogenze naye agenda kulinda akulinde paka gwe bw'onoogula ky'ogenda okwambala. Yeebuzabuza ekyo si kyagala, ekyo kiri ki? Kati gwe bw'ogula kyagula kyagenda okwambala kisinziira ku ekyo ky'oguze. Kisinziira ku ekyo ky'oguze. Ayagala yaba akusinga, kugambye ye image ye eva ku balala, like oba bakyogera batya, ye taliiwo nga ye nti ali authentic. This is who they are. What they are is of other people. Oba emikwano gy'ali nagyo, oba ayinza okugamba celebrity gundi anti oyo mumanyi biki, kale ne yeefuulanga kati ali mu eyo standard kubanga alina celebrity gw'amanyi, oba n'agamba gundi anti ono omwami wange anti ava mu famire bweti ne bweti biki, kale ye taliwo nga ye, aliwo oba abantu b'amanyi, oba famire mwe yafumbirwa, oba famire mwe yawasa, ye munda tanneezuula kikyali mu Katonda. Kale ayagala eyo self gundi abantu bamuwaane bamukole batya. Yeshua yadiringa atya n'abantu bano? Abamu yayogeranga amazima. Bannaye musome Matayo 23. Musome Matayo 23. Olabe engeri gye yayisa Abafalisaayo bano. Ate ebyo byonna bye baamukola Yeshua, ye tebyakola tebyamukyusa mulamwa gwe, kikyamuleeta tebyamukyusa. Yabayogambanga kye bakoze mu butuufu ng'ate tayonoonye, ng'ate bwe yamala he had compassion for them.
n'agamba basaasire basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Omuntu ono ali mu bulamu bwe obw'engeri eno agenda kukulya omwoyo, akulya omwoyo paka bw'onoogamba nti nga mu Timothy bwe bagambye have nothing to do with such people. Omuntu ono omuleke bulesi otandike musaasira na kusaasira abamwetoolodde kubanga gwe bwakuta ng'akwata omulala. Era olaba abantu abamwetoolodde babeerawo bamukolera birimu gwe yateeka mu black box era n'abamwetoolodde ogenda okulaba nga balina engeri gye bakuyisaamu lwakuba gwe wazibuka bo bakyaliyo nga bakyakataddeko liishi. Behavior eno it gets worse as they grow. Tebakyuka, tebejjusa, tebali empathetic. Bwe baba bakyali balungi eri ggwe kubanga okyalina ky'obakolera, okyagasa mu bulamu bwabwe. Baagala nnyo ebintu ebiri flashy, ebintu biki nga ogundi omwoyo gwa Jezeberi ogwo mugulaba ate gwegattamu n'omwoyo ogwo gwa Leviathan. Balinamu kamalala pride eyo, okwessaawo, okwekola ki kugambye bo beerabira wantu walala nnyo. It's a disorder bw'etuuka ku levels ezawaggulu kubanga waliwo disorder gye bayita NPD, narcissistic personality disorder. Naye si buli omuntu aba bw'eti, waliyo abamu nga just ayinamu traits zino naye nga ddala si bwali. Baagala okubeera recognized. Abamu we baba batuuse mu bulamu wonna baba bakiitinga bukiitinzi okutuuka we bali ku bibuuzo, ku bantu, ne balimba ono, ne bakola otyo, kupalapanya buli kaseera banoonya engeri gya kutrikinga. Omuntu ono bw'aba ali mu bulamu bwo abeera buli kaseera oba mu bulumi eri munda mu mmeeme eyo. Omuntu akuleetera okulumwa emmeeme munda buli kaseera akwawukanya ne Katonda. Emmeeme eyo eba n'ekiwundu. Kati ate nga ggwe okusobola okuwuliziganya Katonda, ekiwundu ekyo ekiri mu mmeeme kirina okuba nga kiwonye. So that spirit yo ne body bridge eyo egatta bulungi. They are sneaky. Babeera n'emikwano mingi naye nga si mikwano ddala, just baagala abantu abagenda okukola ki okubawaaniriza. Mu nnaku zino envannyuma abalokose mugenda kulaba ng'omwoyo guno gw'amaanyi kubanga bakozesa nnyo kindness yaffe. Omuntu ng'oli kind, ng'obeerawo ate nga gwe weemanyi olwedde kiki ky'oli mu Katonda, togezaako kunoonya butaala, togezaako kubeera nti gwe osinza okunyuma. Kaakati baagala nnyo okukozesa ggwe kubanga olwedde gwe munda oli mujjuvu, obawa ekyo batwala baagala eri ettaala lyo, your light. Kuba ojja bawaana gwe tekirina kikuggyako kuwaana muntu mulala nti oli mulungi. Tekirina kikuggyako ogamba muntu mulala nti onyumye. Ate gwe n'osigalawo oba bagambye onyumye oba tonyumye, tekirina kikuggyako kubanga omanyi kiki oli mu Katonda. Kugambye mwezuule kiki emuli mu Katonda. Muleme kunoonya validation kye mu Luganda. Muleme kunoonya bantu balala bagezeeko babuulira nti oli bw'oti. Tegeera kiki oli mu Katonda. Ngezaako okunoonya wano kiki ennyinza okwongerako ku bantu bano. Boogeddeko mu Bayibuli abantu abaali mu ngeri eyo. Ate ekirala maybe kyenyinza okwogerako, kale no topic mpulira nga sigikutteeko bulungi. Naye ekirala ngera nakyo sinnakyerabira nti tonoonyanga revenge, tonoonyanga vengeance.
Togamba nti omuntu ono ampisizza bw'ati nange kamukole bwe nti, nedda. Mutwale ku bigere bya Yeshuwa otuule osirike. Nebukaduneza mulaba ekyamutuukako, Kerode mulaba ekyamutuukako, Jezebel mulaba ekyamutuukako. Gwe togezaako kuwakana n'abantu bano. Bw'owakana nabo oba omuwa kyayagala. Toliwangula, you can't win. Kubanga bo munda tebasobya, tebejjusa, tebaliiwo kunoonya nti ekintu ekibaddewo kibeere solved. No. Togenda tula naye mwogere bulungi nti munnange balimba dduka buddusi. Ate togezaako okwejustify nga munnange nti nakoze kino bwe kiti oba togezaako kwedefendinga. Don't try to explain kubanga ekyo buli lw'ogira kiringana kye baagala. Bo tebaagala solution, tebaagala to resolve things, baagala just kukuleetera kukulya mwoyo. Si mwoyo mmeeme. They are soul eaters. Obeera buli kaseera nga oli confused, ogamba bannaye omuntu ono namukoze eki, lwaki ali bw'ati, biki. N'omulala eyalumbibwa omwoyo guno omubi ogwa narcissism yali Joseph the Dreamer, mukyala wa Potifa bwe yagira n'amuwaayiriza naye yadduka buddusi. Don't try to reason with them. Batwalire Yeshua. Ate togezaako funa revenge. Togezaako funa revenge kubanga they have mastered this thing. Bw'oweegendereza abantu bano bamastarinze ekyo ekintu kye bakola. Buli omu bamutrikinga yeah. Naye gwe beera ne internal anchor, and our internal anchor is Yeshua. Ntunula wano wansi kwa nakoze gundi notes nyingi naye ebimu sigenda byogera kubanga kati gwe ategedde omuntu ono omutegedde. Ka video kano njagala kabeere kamu kaleme kuba kawanvu. So spirit eno oba omwoyo guno omubi leero Mukama yampise ngugereko kubanga gugenda kubeera gw'amaanyi, gugenda kubeera nga gutulugunya abaana ba Katonda, naye muddukire ewa Yeshua, wiiliyo giwe ewa Katonda. Bw'oba osobola okubeera nga omuntu ono there is a way gy'okuba boundary, kuba boundary, tokkiriza kubeera manipulated. Bw'omugwamu n'obeera nga takyakuzanyira ku mutwe, ayinza okunoonya abakwetoolodde abeere nga bamanipulatinga, akumanipulating through abantu abalala. Abamu omwoyo guno guzze nga gubalondoola okuba nga muli bato, n'oddayo n'olaba nange kubanga oliko calling ey'amaanyi. Naye ngenda basaba munoonye Yeshua ku nsonga eno so that emmeeme eyo eddawo nga nnamba osobole okuwulira Katonda. Olina okuddawo n'obeera mulamba osobole okuwulira Katonda. Abantu bano they can be unpredictable. Leero musanyufu, enkya anyiize. Leero akwagala, enkya olaba nga ku feesi y'obujja bumujjudde. Nkugambye obeeraawo ng'ogamba simugamba kajja nnyiiga sikola ntya. Mwenna abamu abasinga abamu mwali bwe muti nga mulinamu bu traits buno nga temunnalokoka, abamu muli balokole naye nga muli mu kkanisa naye nga mwagala gundi eno buli omu abeere ng'ayogera ku ggwe era gwe yakoze ki mumanipulating abantu. Abamu yafuuka disorder nga ye lifestyle ye eya buli kanaku. Era omwoyo guno
omwoyo guno yemu ku confirmation nti you are a chosen person. Omwoyo guno we gubanga gubadde gukulondoola obulamu bwo bwonna, kubanga mu nsi ey'omwoyo oba walabibwako ekitangaala, oba oliko ekitangaala. Tolaba Jezebero ng'agoba Elijah ayagala omutta, tolaba Abafalisaayo nga bali ku Yeshuwa, Kerode ng'ali ku Yeshuwa, John the Baptist bamala ne bamutemako omutwe. Omwoyo guno mu ndagaano enkadde gwattanga mubiri, kati emweno gukutta emmeeme, gukulya emmeeme. Ate nga jjukira tulina okwagala Katonda n'omutima gwaffe gwonna n'amaanyi gaffe gonna, with all your soul, your strength, your mind, your heart. Kati soul yeeno bw'ebanga ekyali mpambe tosobola kwagala Katonda n'emmeeme eyo yonna. Abantu bano they will exclude you mu bintu, ne bakusosola kubanga oyinza okujja n'obatwalako obutaala oba akataala. Baagala nnyo obutaala, era ne Yeshua aboogerako n'agamba they like to sit in yali agamba Abafalisaayo baagala okutuula mu bifo ebyebbeeyi, naye gwe omwana wa Katonda bw'ogenda ku mukolo teweeteeka eri mu bifo ebyebbeeyi. Leka kale otuule eno bakuyite buyisi nti munaye ekifo kyo kiikino wano. Tonoonya kuwaanibwa, tonoonya biki ebyo malala gansi ku gundi ku social media bagambe buli kaseera babeera mu comments, gundi yampaanye, gundi yaŋŋambye ndi mulungi, gundi n'ata commentinga gundi yange, gundi teyalayikinze. Kale ogundi oyo ye bw'oba tolaba sitatasi zaabwe nagwo omusango, tolaba sitatasi zange. Kugambye bali very entitled. Oba okubeera entitled ki naye mujja kitegeera. Mukama Oluganda luno mwalumikisinga nnyo n'Oluzungu. Ebigambo by'Oluganda ebimu weesanga ng'okinoonya nga tekiri nayo, naye ng'ate bw'okyogera mu lulimi Oluzungu era kitegeereka bulungi. Tambula n'omulembe, tokkiriza kubeera mu kifo kiwubaavu, anti ng'ebisenge bikalu, amakaago oba omulimu gujja byebifo gy'olowooleza ebikuzimba. Teekamu ebifaananyi ebya Zion Arts ebiswiringa emmeeme ne mayindi yo mwattu olowooze bulungi. Olwo nno n'abakukyalidde banyumirwa olw'obulungi bw'ekifo. Weefunira art pieces okuva mu Zion Arts ez'enjawulo. Balina abstract art pieces, textured abstract art pieces, jeweled resin art pieces, 3D wall art pieces, balina n'ebyoleka obutonde, wall clock art pieces n'ebirala bingi. Basangibwa na Janakumbi opposite Kenji Supermarket, oba bakwire ku namba zaabwe z'essimu noti 759 noti 6 noti 8 emu noti, oba noti 7 noti 5 7 6 7 9 beba Zion Arts. Vidiyo eno ebadde yakugula abantu maaso ku mbeera eno. Nkugambye eno embeera etwezinzeeko buli wamu, eri buli wamu, naye gwe ali involved n'omuntu ono olina okunoonya Yeshua, kubanga ono omuntu agenda kukukosa bw'otaazuukuke bw'otaalabuke. Omuntu ono ayinza okukusubya eggulu, kubanga eri mu mutima obeera mu kunyolwa olw'embeera zaaba akuyisizaamu. Ate ye teyejjusa, takyuka. They get worse. Bakozesa abantu abalala nga stepping stool. Bakulinnyirako. Bwe bamala n'akadaala ne basamba eri. Ne batandika okulaga, okwogerako, oyo takimanyi, oyo ekyo takisobola, nga gwe yabayamba. Bwe bamala okwambuka, ngeno wansi n'okulimba balimbye, bwe bamala okwambuka ne batuuka wali we baagala ku kadaala ke baagala wa ku toopu, ng'akadaala nga bakakwata nga bakasamba. Kale embeera nnene eno gwe mwana wa Katonda eyinza okuyisa obubi eri munda mu mmeeme n'obeera n'ebbwa eritawonye. Ebbwa eryo litwale ewa Yeshua.
mwabali mu makanisa nga bapasita bammwe bali bwe bati buli kase pasita wuyo pasita bannaye gagambye eki pasita n'atuuka okugamba nti n'anyiiga oba n'acomplaininga kubanga omuntu ayagala wuliriza Mwoyo Omutukuvu. Atyo mulaba gwe bannaye muzibuka amaaso. Ebbanga lye tulimu si lyakudda omuntu mulala kutegeerera Katonda. Nze katolaba bino Julia na ebintu byenjogedde sibimazeeyo sibimanyi byonna n'okubikkulirwa okujjudde sikulina. Naye ate gwe ku mbeerayo gwe bw'ona ogenda ewa Katonda ng'oluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu agenda kukuzimbulukusiza embeera eno, akulaga embeera eno nga bw'eri mu bulamu bwo, akutemera ekkubo engeri gy'ogivaamu, osobole okuhiiringa eri munda, osobole okumuwuliriza. Kubanga bw'oba okyalina ebbwa lino ery'omummeeme likugaana owuliriza Katonda. Wano omuntu ono oba omwoyo guno wegukuttira wegukulemeseza gwagala n'ofokasinga ku bino bye gukukola biki oleme okutuuka ku mulamwa gwo. Narcissism is a terrible thing. You people go and Google, mugende mu Google oba ku YouTube muteekemu narcissism. Nze bye naabandeseeyo ojja genda wabaayo ababyogera ne babyogera obanga oli mwami wo oba oli mukyala wo baki, mulabe omwoyo guno. Nze Katonda yamwambye nkyogereko naye sikimazeeyo. Nammwe mukole gundi research. Genda naawe oyongere okunoonyereza, kubanga bw'obanga oli mukwano gw'omuntu ono, ng'oli mwami w'omuntu ono, obanga oli mukyala we, obanga akulinako akakwate konna, omwoyo guno gusobola okukulemesa okugenda mu ggulu. Kuno kufa na kuwona. Abaana ba Katonda muzuukuke. Lekerawo okukola decisions olw'okuba omulala kyakugambye, n'okyawa omuntu olw'okuba gundi yazze n'akukaabirira oli n'amwogerako mu ngeri mbi, gwe nawe n'omukyawa, naye ng'ekyamazima omuntu oyo talina kye yali akkoze, naye lwakuba guno omwoyo guno bwe guba gutambulira muntu gugenda gwogera bubi ku balala. Playing a victim. Sometimes a victim, sometimes a hero. Bw'alaba banaamulabira nti alina kyakoze n'akolayo okukaawa akantu, ne balyoka bagamba gundi oyo nno mulungi, akola bw'ati, ayamba. Naye nga tayambye kuba ayagala kuyamba nti ekyo kyali, ayambye mugambe nti ayamba. Mugguka amaaso gammwe ag'omwoyo, abantu bano mubategeere ku mmeeme level, ku soul level. Bali mu kubakozesa. Naawe n'otandika okusosola omuntu olw'okuba gundi yakugambye ekintu. Gwe naawe omuntu atalina kye yali akoze, gwe naawe n'otandika omuyisa obulala. Kubanga okyali emmeeme eyo oba okwagala kwo kukyasibiddwa omwoyo guli ogwa Jezebeli, ogwa Leviathan, gulimu pride, gulimu self exaltation, gulimu okubeera admired, gulimu buli omu okuguvalidatinga. Abaana ba Katonda muzuukuke, essaawa eno si yakwebaka, muzuukuke mu mwoyo. Muzuukuke mu mwoyo, mwesalirewo okugoberera Katonda. Mwesalirewo okugoberera Katonda. Yeshua sometimes yasirikanga na busirisi ku bimu n'asirika, naye ye n'afaayo nnyo ate kwaba abanyigirizibwa, era abamu mulokose ne mutuuka ku level we mutuuse olw'okuba Katonda yalaba okunyigirizibwa okubadde mu bulamu bwammwe. Embeera ezizze nga zikubaako you get broken. Wabaayo broken za mirundi ebiri. Wabaayo omuntu ali broken
nga brokenness eyo it leads to repentance. Era abaana ba Katonda abasinga abali chosen ab'omulembe guno abagenda okukozesebwa Katonda abeeweereddeyo ddala, there is somewhere in their life where they were broken. Naye nga brokenness eyo it led them to repentance. Ne wabaayo abali mu nsi nga bali broken naye nga brokenness yaabwe eyo it has not led them to repentance. For a broken and a contrite heart, Yeshua will not reject that heart. Emmeeme ewotose era emenyese bwe bakyogera Katonda taagigayenga. Igwe omwana wa Katonda ojja kubeera nga Joseph. Baganda be bamubetrayinga. Ne mukyala wa Potifa n'amukola bye yamukola. Naye baganda be yamala obbala n'abagamba nti mmwe what you meant for bad Katonda yakifuulamu ekirungi kye mwakola nga mmwe mukikola olw'obubi olw'okunkola obubi Katonda n'akikyusaamu ne kibeera ekirungi. Nze neebaza buli mbeera yonna eyantuukako. Njebaza kubanga yantuusa okumanya Katonda, yantuusa okuba nti obwesigwe bwange bwonna buli mu Katonda, yantuusa okuba nti sitya abantu, yantuusa okuba nga nze I'll never be manipulated like that ever again. Bwe mba nkukoledde ekintu kubanga mba neekubye mu mutima nga Katonda anzikiriza nkikukolere. Ne bw'oba manipulate nze ne nkukolera ekintu mba nkitegedde nti omanipulatinga, naye at the end of the day mba muli munda ngambye kale wadde omanipulate nze nga you want to get away with this kale it's okay ne nkikola. Naye si lwakuba you've manipulated me nange ndi awo ninga ali mu kizikiza sitegeera nengoberera nga atamanyi kyengoberera. Embeera ezizze nga zibaawo mu bulamu bwange zinfudde a true warrior of Yeshua. A true warrior of Yeshua who is ready to drink from the cup of Yeshua. Oba persecution, oba kukyayibwa, oba kutemebwako mutwe, oba nze kati nagamba ekijja kijje bwe mba ndi ne Yeshua ndi naye, oba kukyayibwa nze ne bwe nsigala mu nsi eno nga ndyagu naye nga ndina Yeshua mba nina buli kimu. Naye ng'obumalirivu obwo bwava mu myoyo gino emibi egijja gitulondoola abantu abaliko okuyitibwa. Oba naawe omulokole, oba naawe ate neezuula nti wayitibwa. Eno generation eri chosen. Nze njogera ku ba chosen people kuba nyinza okuba nga neezuula ate nange sinafuna full revelation kuba Katonda agenda akubikulirako katono naawe oli. This is a chosen generation. Naawe oli gwe saba Mukama akubikula amaaso go ag'omwoyo olyoke olabe embeera ezizze mu bulamu bwo zokka zijja kukola ki? It will be proof nti ndabika okuba nina kyenjagala okuba. Si kyenjagala okuba, kyolina okuba omulabe kyagezaako okuziyiza. Nze embeera ezo ezantuukako abantu abo nze mbasabira mbaagala kubanga singa tebantulugunya nze nanditegedde Katonda nandibadde mu mirembe, nandibadde mu ssanyu biki. Omanyi mmwe waliyo abantu buli kimu kiri bulungi, sente azirina, buli kye yeetaagawo ekiri, n'alaba mu abalala ye mubonaabona biki n'atunula n'agamba laba abo nga tamanyi bannaye nti eyo embeera gy'alimu bw'aba tamanyi Katonda. Eyo embeera eya comfort ennyo buli kaseera n'obeera nga buli kimu kiri bulungi biki naye ate tebaba bulungi munda, baba ne void kubanga buli muntu yenna atalina Katonda munda aba ne void. Naye n'ebweru baba balaga nga abali obulungi, embeera tebanyize nnyo biki standing atunula nkugambye ali patient ng'abatunuulira. Bwe batafuna Yeshua waddala nga bakyali mu bulamu buno
ne bamala ne bacrossinga over nga bavudde mu kino ekibiri bagenze eri akukaaba n'amaziga n'okwejjusa nga batunuulira bali be baali balowooza nga bali bubi mu biki naye mmwe mulekeraawo okwevuma embeera zo training embeera zo zigenda kukufuula a true warrior of Yeshua. Nze omuntu bwannumba mu mwoyo aba yeerumbidde omuntu nze nsaba sigenda kukulumba mu physical nye nnumba ng'okimanyi mu mwoyo nnumba ng'okimanyi mu mwoyo nnumba ng'okimanyi wano ebweru sirwana sikola kisiina nnyo maanyi ago kuba mmanyi n'olutalo lwange ewa gye luli era nsazaamu okulumbibwa kwonna okw'omulabe n'ebikka omusaayi gwa Yesu Kristo nammwe mbabikka omusaayi gwa Yesu Kristo ababikke kubanga tumwebaza tumwagala nnyo embeera zonna zakutuukako olw'ensonga teriyo yali mistake n'ebyabaawo Katonda ebimu yabikkiriza bibeewo bwe kifunemu ki ekigendererwa kikyo walina okufunamu mbaagala nnyo Mukama abeere nammwe nange abanjagalire nnyo munambuulira abana ababeezudde oba abazudde abalala naye nga temubajajinze naye ng'ate eno vidiyo yakuyamba okusomolola okwettakkuluza ku muze guno ogenda kuba nga you have to flee nga Yeshua ye mulungamyawo Mwoyo Mutukuvu ye mulungamyawo gwe yamuwasa oba yamufumbirwa you have to be very spiritually mature okubanga takumanipulatinga okubanga takozesa mirimu gyonna egyawaka yabeeraawo just okumugamba nti nyambaako wano obanga akoze ekinene nnyo kale mbaagala nnyo shalom may God be with you and bless you may his face shine upon you hallelujah. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.